December. Yes, kati Kusaasira Nebindeeba. Yes. Mina Bindeeba oyo mwambi Bindeeba ivika ngambi na chali waffe. Kwa nange Bindeeba mumanyi. Nti Mukwano Gwa Cathy ngawolaba abakulu basani Buradda bani bangobi bani bonna tune Cathy ne mikwano mingi. So they are friends but they are not dating antu bakyogera. Ko omuntu yena nga dating Kusaasira amazina Bindeeba 17 singali ba dating singe so nebimanyi. Kwako kankubuli omuntu ngoli mu Uganda wano ngona kyokola. Tuza kulwa abantu bakwata bakifaanano bakichi oba abantu kukimanya. Kwa nga mwenyini Cathy mukwano gwange nnyo. Mukwano gwange nnyo ddala. Naye bali nagamba bana ne badde ulina byali kinga David mo. Nagwe byama bya Cathy nibyo nagwa bimanyi. Kusaasira oyo. Negwa kwanyejo namukwanyejo. Kai Kusaasira oyo mbera nnyo naye wabera ne Uganda. Inti buli kimu nkimanyako kyakola. Mola manti bodyguard we kaza ne wabaine kimunyigiriza asoja na kinda opera naye abantu banenge njya batangaza mu temugobera bigambo bino bagamba iyase. Mulete evidence nga mugamba Cathy simanya ali America simanya aliwa nenge kifuba abagizi ba Cathy ali mu America ali ku medication nanga bwasuuka era Kusaasira ne Bindeeba they have been friends for a long time 17 years. Kala bonna abogera bitakwatagana benonyeza byabwe na kunonya likes na views. Yes, kati ekirala ekiriwo nti Kusaasira ne Bindeeba ekituufu they are friends, they have been friends for 17 years. But it's not like tebali mukwano ngo mugamba nti they lovers. Yes, but they have been friends for 17 years. Is emotional. Era mbigambo byo post je yakola. Yaralinga yagalo kaba nti mu bufunze mulinga abamubira omusajja. Which message can you deliver right now to Remy? Neze byogere ku rape sinabira ko video nga byogera sinabira ko ge mazima. Ate rape she's our friend mukwano gwaffe. Nakito mukwano gwaffe. Ne sinabira bako nga Bo video je wakola chiche waji observing zinaba videos nga butamba nga kimanyi bu video bazunza nga bu video wali bwadda rape yakoledda bone babikattako simanyi Bindeeba simanyi biki kimanyi rape ne Bindeeba bali so tight we bati kimanyiko kyokka nanza okanje je ebintu simanyi Bindeeba ne rape simanyi ebekyawa simanyi biki nene munyana gonje je babijja nenga omukwano gwa Cathy Kusaasira ne Bindeeba gukomawa kati Bindeeba mukwano gwa Cathy ne nti ekiberawo nti kati Cathy mufumbo ne rape mufumbo like ne Bindeeba mufumbo tebacha closing edda kwa Cathy alone kuza Bindeeba bikingo omanyi nti sometimes omanyi obufumbo buno kiringa nangi ndi so close nnyo n'abakazi kwansi nafuna mukazi akikola ki agenda ali waka naye nafuna omukazi agenda okubeera waka ne mwanjula kiza bakusaasira nja kuba nerimitinga mukongo omuntu omufumbo wabeera we kibeera. So abogera nti ali Mecca ne Bindeeba oba bakachi abagamba ani abagamba Cathy ali Mecca kati ababyogera mbadde mbasaba kyembasaba kyokka todde tujjateko ssente ebafuna ekifaananyi nga Cathy ali Mecca ne Bindeeba babituweereze then batuswaze bulungi baleme kugenda ku hearsay tuwulira leeta evidence Cathy omukwate omusinapu abantu bangi bali Uganda bali Mecca fe mutukwate video ne snap mu bituwe ekyo kakijamala w'empaka yendisebo gyebako ssebo nange musaza Ron tugende straight ku nsonga ezo nga lwaki tukuyize. Yes sebo Cathy aliriddawa Kusaasira ali USA ali USA awo achawo muddemu ali USA ali Portland. Yes ebigambo nti teyagenda bwero obyogerako ki nawe kenyine obadde obiranga bitambula era nekitukakatako tubanoonye ebigambo teyagenda bwero mu ddwaliro ali muno mu ggwanga mu mukwesi kati semmanyi abantu abakwatibwako Kusaasira bakwano be ab'omunda nga si bano aba social media in-laws bakimanyi Cathy ali mu ggwanga era bwakudde mu mwezi gw'omukaaga oba ogw'omusanvu tunamukweka mpaka ddi eyo gyonna emyezi kwa Cathy wabala mu ggwanga of course nga alina abantu abamumanyi era ne Fufiga wadde yagambye waliwo bagambe Kusaasira mwali era Fufiga mukazi kinnakoze ne tumubeera Kusaasira wakati yakutte kati Fufiga ne mugamba naye Cathy taliimu okwanga olimanyi oli muntu waffe Cathy aza kujja neekweka abantu kuba Cathy muntu w'abantu ebarogi kiki kukweka abantu nga mulina bye muyisaawo kasente ki Cathy tebamukweka Cathy Kusaasira njovu kwanga enjovu tusajira mukavuveera n'ebuliramu n'ogikweka Cathy she's a public figure ali mu limelight ntosobola mukweka n'okukuta naye ne batakulaba nenga Cathy ali USA era ne litakagwa
jo babadde ku ssimu nga twogera Cathy n'agamba yakudde no mugwa musanvu nga mazo tuyadda completely ali mu mbeera ki kati nga agenda ateera alhamdulillah twebaza mukama agenda kwa kati tusobola okugenda kyekasa tunabya ku ssimu n'ayogera biki era kuba ekizibu kati challenge ebeerawo nti bamujja ku bintu n'okuyimba bakumuyimiriza wadde mu kuyimba mpaka ayinza okuddamu okuyimba nga mugwa musanvu yo mugwa mukaaga kyekyo kyekale kyamafikitinga mukonga y'omuntu bwe tuba twogera Catherine Kusaasira ebiseera ebisinga gwavaayo era naye akumanyi nga bodyguard we naye ogyeko ekyokubeera bodyguard we okolanga ani wa Catherine Kusaasira bingi oba nga manager bodyguard promoter byonna brother we ng'olaba kulitaka kwa bwenkikola n'oyo omwana mimi nga bwenkikola ne Kusaasira bonna bonsatule gwe manager we manager brother we bodyguard we promoter we buli kimu kyova kiwoyogera ku Lily oli ategera okusaasira okusaasira omukulira agamba mulabe bodyguard wange manager wange Lily yasembadde okubeera mu bbaara there is a certain day yavaayo n'agamba yadde ne mu bbaara naye nga banywa kati kambabuulire ekintu bwena by the way nakimbuuzaako Kusaasira omanyi ekyo kinyuma nnyo kubanga ovuddeyo n'okola egguli nga kufuna linnya kwogera ku muntu ng'oyo Kusaasira omuntu omukazi ow'erinnya ow'amaanyi ko kakiripu wakalabako twabulawo ne kati yabyogerako nze simanyi na linnya lye buli abagamba oba bamuyita linnya ki anoonya linnya mukazi wattu strugglinga mbu simanyi ali eyo kuwa mu nsi simanyi wa gyali eyo kali Kusaasira nga yo omuntu teri mulasa kulaba Kusaasira nga nakyakola ntamukwata bifaanano ba videos kati omuntu yenna abelieve ebibaawo Kusaasira ng'oli agamba namulaba nga naye mu bbaala biki wetuwa omukwata videos oba Kusaasira mulaba ku busungu bwalina bwayogerako kubanga omukyalo oyo kitumumanyiiko awaana Rita Kaggwa ate akimanyi Rita Kaggwa mukwano gwa Kusaasira kati alina okulumba Kusaasira okulaba nti akola ki alumye Rita namanya nti ffe tugudde mulamu wa social media Cathy ebintu byonna bikuliddemu tubimanyi Rita Kaggwa abimanyi kati ebintu bya social media bikyatukanga kubanga omuntu yena okugamba Kusaasira namulaba nga naye mu bbaala simanyi naakola biki wetuwa omukola videos buli mukyeri amubuuza wabula agamba kimu namuleka bulesi kali kyekikolo kimumanyiiko Kaggwa waabanga alina ekintu kyayisa abenga sure akwata evidence omubuuliza buti ng'azijjayo ngate bunanga mukyalo kinawuliddeko mbwabambi aba anoonya linnya teso yabeerangawo nga awaana Rita amubeerako kubanga ayaga nnyo erinnya alina abantu ng'abo mwandi obawa bubaka ki abantu nga abataakinga Catherine nti mwali mu ggwanga ate nga talimu abantu ng'abo tetubafaawo kuba tulina budde bwabwe Kusaasira alina bingi ebyokulowoozaako nange nina bingi ebyokulowoozaako kubanga ndaba Rita Kaggwa ali atya Kusaasira ali atya Gukibebo ali atya kati ng'abantu abo tubafaako tulina nnyo budde bwabwe nnyo sijja kulimba teso zibamanyi bulungi zemanyi okuvaayo naye ozakisaavayo okuyomba nagano olaba omuntu w'ensi gwengenda okugaga ensi temumanyi kwanja kola video muddemu mu replying babuuza ani kwa buli omu gwayoga nga abuuza oyo omukyala yaani ensi temumanyi omuntu ng'oyo okumuyomba naye nga talina linnya Kusaasira musajja mukazi wa linnya kati oba tomala kyova buli omu yambuuza ng'osiriza ngamba ensi temumanyi kaba kimba muddamu naye Cathy n'angamba Lili oyo tomwabudde oyo ayogera ebyo that's why nasirika mami mbu yagenda kukyalira Bindeeba era mwali mu kaholiday twasika n'okuseka ebintu ebyafuluma kubanga bayogera ebintu ebyo nga Bindeeba gwe twafuna fedda already amawulire nti bali Mecca bali ali Ripi ali ne bbaawe Bindeeba sime bagenda kukola ki sime babitale bino bagenda sime kola biki Mecca hijja yes fe tusika n'okuseka linga kali uli omukazi byaliko kyokka gwayogera ali mu ggwanga bali alina mukazi we era fine mpaka video bazitaddeyo nga bali Mecca yafulumya amawulire nako musekera nga bannange tunyonyeza like tuna mu comments omukyalo bali bamuvuma nnyo eyogera ebigambo ebyo tuze tulaba video ku TikTok trending nga omukyala Catherine ayogera ku nsonga za Bindeeba n'omwami we Catherine ayingirirawa mu nsonga za Bindeeba n'omwami we video ngamba sinagirako naye nga kimanyiiko Cathy tumita Raymond kwa mumuta Bindeeba tumita Raymond abadde mukwano gwe kakasolola nti alina emikwano mingi for almost I think for almost 15 years nga kyaliwe ng'omanyi kitegeeza soka beera kyaliwe nga nafuuka bwaremi like this normal friendship ng'olaba nti Kusaasira zinanga okusooka soba basala bagamba Kusaasira nekigayi ki Cathy yagiranga entebe ewange ng'ajja ku restaurant nga bamu baatanga kugamba Cathy alina gayi gwajja oba bbaawe
kati nti ekisinga abantu balina obuzibu kasalaba ekyondo ekikazi nga kinani omusajja batekawo embeera eyo nti Cathy bambi Cathy alina emikono mingi lwakuba mugenda ku boss area w'Entebbe Cathy alina emikono gye mingi bakwano bafani abakyala abasajja ne bajja omuntu atamanyi abajja gamba kugambi Kusaasira oyo bbaawe nenga Raymond Mukwano Gwa abaddeko yakyawa Cathy ennaku zino Cathy ngamba yali adumuwuliza Cathy gyabadde muno ngamba era ng'aludde omuwuliza biki era tosona okusukira ngamba nange ono singa kimanyi ono bafumyako ebifaananyi edda Cathy bali bayise ku mukolo eyo ng'agenze kuyimba ne Bindeeba yaliyo ne bakagattagatta mulabe nno Bindeeba yali ayanjudde Kusaasira kale babitambuza ebira nebikyabakola twabima amazzi bataba omuntu era abifulumya tamanyikiddwa like ekisi temumanyi olwo abamu abanyuma nga wayogera story osobola n'omudda mukwanga enseebe mumanyi naye abantu nga babogera ebigambo abanoonya likes bambi na views kwa Kusaasira abakyala balina amanyi mu mawulire ne ku internet ojja mwogerako ensejja kuwa amatu bakufollowing. Okay, abantu bandyagadde okumanya embeera ya Catherine because twasembayo okumanya nga bagamba bamulongoosezza kati abantu bandyagadde okumanya how is she now. Cathy she's getting better agenda ati just why yana oluyimba lwaffe olweta pretender twalisobola odduta lwaba agenda ati ale lwitwalingamba Cathy ningamba netukimizaamu ku ngeri ali omulwadde netulindako okuta oluyimba era twagenza nga afunyeyo ku njawulo okuta oluyimba naye ng'agenda kalinaku zisobola omwogezi ddakiika 3 anneekyawo ne luyi yali ng'ayogera katono ng'agamba dikampu mulemu sobola kwogera mpulira bubi ne kati right now gasooka kwogera biki nasikana mwaka tono ng'omuntu tutanse okulizinga obufaanani bwe atulaga abawagizi be Cathy essuubi weeriri agenda kuba bulungi tebaddamu kweraliikirira. olowooza embeera y'obulwadde yava ku kyokubanga ssaawa zino ali bw'atyo Kati Cathy ng'omanyi Cathy tulina emibiri emingi nga omutulaba nange omuntu ayinza okunsana nalowooza oba liri alya biki nga eba gene Cathy bagamba yafuna amasavu mangi mu mubiri weight eyo weight n'ebintu byabadde akozesa ndowooza bamufumbiranga ewaka nga bamufumbira nnyo obutto ndowooza n'oyo mungi biki ebyo byonna natuuka ekiseera